ate ye omukulu Bobi Wine Kyagulanyi kyaddaaki obusungu bumweyongedde eri omwami gwe yalonda ku bwa leader of opposition oba muyite omukulu Mathias Mpuuga. Bobi Wine essaawa zino nga mu bwongo bwe asuubira okukyusa omukulu ono Mathias Mpuuga amugye ku kifo ekyokubeera leader of opposition amuteeke ku kifo ekirala, naye ng'ekifo kino yandibanga ayinza okikwasa omukulu Joel Ssenyonyi olw'ensonga nti ebipya ebizuuse biraga nti omukulu ono Mpuuga ne Katikkiro owa Buganda bayina olukwe olusuula Bobi Wine. Ku President Media ate mwattu n'agamba ffe twewaayo okuba nga tuyingirawo ku mukutu okuba nga tukuwa updates zonna eziba zeetooloola eggwanga erya Uganda. Nga bulijjo video gilikinge ate mwattu tweyongereyo, n'agamba osooka nga ate mwattu n'osubscribinga gwe omupya n'onyiga n'akade awo mwattu n'enkubirako ne mu bugalo n'enkugamba nti weebale nnyo era weebalire ddala. Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Dubai, Oman, mwebale nnyo kubanga ate ku mukutu kwe muli n'abali e Uganda tubagamba muli big nnyo. Ekirwadde ekya Ebola tuwulira kikutte wansi ne waggulu, naye tukyabinoonyerezaako tujja kubizuula. Nga bulijjo omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine, obusungu ate mwattu n'obusunguyira era mwattu n'omusiwa gwamwereze wakati mu mutwe oluvannyuma ate olw'okizuula nti waliwo abatandise omusima, waliwo abatandise omulyamu enkwe, naddala mu kibiina mulimu abatandise okuzimba beesi zaabwe mu kibiina kye ekya NUP. Omukulu Bobi Wine ng'azze atambula amawanga ag'enjawulo, naye ng'ate waliwo omukulu Mathias Mpuuga ayina by'azze akola ng'omukulu Bobi Wine tabimanyi, ng'ayina engeri gy'azimbamu ekintu kye ng'akizimbira muli munda, naye ate mwattu Bobi Wine yagenze okigwamu n'atandika okumwekengera, kwe kusalawo naye n'abantu be naddala basinga okwesiga omuli Joel Ssenyonyi, omuli Lewis Lubongoya, omuli Bawaiswa Mufumbiro, n'agamba nti omukulu ono ayinza otukola kye tutasuubira. So mu mbeera eyo naffe tulina okumwanguyira ng'obudde bukyali, era okusinziira ku Bobi Wine mwattu ayinza okukyusa omukulu Mathias Mpuuga olw'ensonga nti omukulu ono ayina by'abala, ayina by'azimba olw'okuba nti naye atunuulidde nnyo entebe ey'obwa pulezidenti eyo, alabira ddala nga naye asobola okugyegezaamu ate n'agiwangula. So mu mbeera eyo Bobi Wine ayongedde n'amussaako akazito era nga agezaako okumulaga nti bino byakolagana ne Speaker Anita Among biyinza okumuzaalira ebizibu, naye oluusi bo tebasooka kubirabirawo, kyova olaba nti bakola byonna bye bakola nga balowooza ensi etambula bulungi, kumbe ate mwattu bano babasuula mu mitego. Mathias Mpuuga essaawa yonna yandiba nga akyusibwa, Bobi Wine yandimukwata ku nkoona oba mugoba. Tulinze tulabe ki ekiva sayidi eyo, naye nga omukulu Bobi Wine si musanyufu ne leader we of opposition ate n'abalala si basanyufu olw'ebyo byakola. Mathias Mpuuga ekiro n'emisana asiiba wa speaker nga bateesa bafuna engeri gye baagala okuba nga ate balyamu Bobi Wine olukwe bamwefuulire ekibiina agenda okkizuula nga mwattu bakiryalya dda entegetege. Kale ku President Media likinga, commentinga era mwattu subscribinge wano ku mukutu.